Kale ogugo kwa kusubscribinga noba nga otugoberera nze mbeera okuba nkunoonyeza ebintu okuba ng'omanya mbabuuzaako mu weekend eno muli mutya ennaku za lockdown zitambula mwegumye buli mwasibye mu n'ekinyu Trust Media Uganda Waswa Emma ogwe mukutu emikutu gyombi gibeereko onnoonye mbeera kwendi njagala tutandikire ku mwana omuwala Sacha Brighton amaze nakkiriza nti ye yakolimirwa akkiriza nti wa kisiraani akkiriza nti mukolimire akkiriza nti mu butuufu obulamu tebukyagenda mu maaso asinzidde ku ki okukkiriza nti wa kisiraani kankomyewo kikugamba ekyo Beef Organic ku Access Building ngeno omunoonye akola delivery z'amadagala mwenna abali mu lockdown mumukubire essimu obulwadde bwonna bujjanjaba gwe mukubire weebuze ku ndwadde kuluma ku 0752242427 Biva gyali ejja kuba ensonga azikolako ate obe ng'otega steady. Kakati omukyalo ono agenze n'atugamba nti if dating a wrong people was a talent I would be abroad representing my country. Chey nti singa okwagala abantu abakyamu mu bulamu bwaffe nti singa okwagala abantu abakyamu kyali kitone nze nga Sacha Brighton nannozi Joelia nandibadde Bulaaya nga nkiikiridde Uganda. Just imagine omuntu ofuwe ekyokulowooza ku byogendo tukiikirira musicale oba okutukiikirira mu by'emipiira n'ebisigadde ali awo alowooza kukiikirira mu basajja. Bambi omukyalo ono watuukidde okwogera statement eno ndowooza awulira nga enough is enough. Omanyi laavu oba omukwano kyekintu ekisinga okunyuma mu nsi eno, at the same time kyekintu ekisinga okuluma. Osobola okubeerawo ng'oli complete ng'oli mulungi kana akawala kalungi kkiriza gaana ng'olina ssente olina erinnya buli kimu weekiri laavu neegaana. Gw'ogwa mu bafere, gw'ogwa mu bayaaye, gw'ogwa mu babbi okitegeera mu bamenyi b'emitima n'ebisigadde. Sacha Brighton watuukidde okwogera kino alina okuba nga afeesize ebizibu bingi. Omwana omuwala ono emu ku bizibu by'alina kwe kubeera ng'alekebwawo nnyo abasajja oba okitegeera. Yayagalako ku Big Eye n'amusula mu bbanga lya mwezi gumu n'avaawo n'alowooza nti agenda kufuna Shonga eyajja nga manager amwagadde emyaka 2 miramba kigaanye. N'abasajja abalala bali omukutu abajja bamukwanako abamusuulawo munnanga atuse nakkiza n'agamba obutuufu singa okwagala singa if dating wrong people was a talent atuse nakkiza n'agamba obutuufu ndabika ndika ekisiraani kyange oba ekikyamu ekyokuba nga ngwa mikono gy'abasajja ababi. Bw'otunuulira Sacha Brighton mweru mulungi muwanvu buli kimu akirina naye akulaga nti abonaabona n'obufumbo abonaabona n'omukwano anoonya laavu tagiraba anoonya buli kimu life eno kigaanye ensi agiraba tewali kitambula buli kimu kimufuukidde ekizibu ye nga Sacha Brighton n'atuuka n'akkiriza n'agamba obutuufu lwaki nze olwo n'ogolaba ennaku 2 emabega yakayitawo n'atugamba nti ayagaladde ebintu bya firimu. Semugaalo n'ogolaba music career yagaana yakona eri awo kwegamba muwala ali complete yandibadde mu kirasi z'aba Spice Diana yandibadde mu kirasi z'aba Shiba yandibadde mu kirasi z'aba Rema yandibadde alina waali naye ensi yamugaana okitegeera musicale byagaana business wise tebitambula bulungi kale n'asalawo afuna abasajja be bamubeererengamu amwagala yamwebakako yamwagalayo emyezi n'amugoba yalama yagenda concentratinga ne musajja we Habati Shonga kati yamuta kati ali awo. So kati mwana otunulira obwala nga buno n'obwesimisa naye nga buliyo n'osanga kinnabbijo naye nga kiri maka kitudde obufumbo kibukwazaganya bano abantu nga bano ba Sacha Brighton. Sacha Brighton gendo nabe ku lweza gendako mu masabo ologeko genda mbajajjawo balimeko oba basumba baagaana genda ku mbajajjawo olimerimeko munnange osanga ensonga ezinaakuteerera kuba muna ekibi nnyo okubanga akola nga gwa kalungi buli musajja gw'okwana buli musajja kukwana abeera mufere bwamala okukulyamu nga bakusuula nga bakulekawo ng'oddamu kubonaabona nakuyaayana buyaaya kibi nnyo ekikutuukako bambi kibi kiruma ekyo ekintu ky'otwogerako. I can feel that pain because you're so beautiful you have the name you know buli omu akwagala naye maama oli awo nakwe kuluma. Nze Waswa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.